olukya abasomesa bongera amaanyi mu kujjumbira okwegema ekirwadde kya COVID-19 weziwiredde ssaawa 12 ez'okumakya ng'abasomesa bajjudde ebimuli bya KCCA okusobola okwegemesa. Ku ssaawa 4:30 abadde balina okwegemesa babadde bamaze okwewandiisa nga kitegeeza nti buli ateewandiisa mu budde olwo tajja kwegemesa. The problem is just I took the first dose. I'm supposed to come for second dose, and I think due to over number of people who came early, the total number of people 150. So that number was already reached. So for us to go back and come to the early tomorrow. Wolabira bino nga okugema kutandise era nga abasawo bakola butaweera okulaba nga buli omu agemebwa. We have a specific number that we give the jab for per day, and that is 150. We have clocked the number. So we ask you politely to come tomorrow. Embeera y'emu ku ssomero lya Bativale nga eno abasomesa basimye ekitongole kya KCCA olw'enteekateeka ennungi gye bakoze okubeera nga bagemesebwa mu budde. Buli muntu atuukawo ng'ekitabo weekiri ng'owandiika era n'abakozi batukozeeko bulungi. Tewaliwo nnyo kavuyo, tewaliwo nnyo omugoteko gw'abantu. Mu obuzibu bwe ndisanzeemu nti amalwaliro agamu abantu bwe balina osanga eddagala tewali, galimu eddagala liriko tugambe oba mitendera abantu mwe bateekeddwa okuyita ofuna eddagala nti wano bagemebwawo basomesa bokka atali musomesa tosobola kugemerawo. Mu nteekateeka y'emu minisitule y'ebyobulamu egemesa abasomesa kussa n'abo abakola abayizi support staff. Omwogezi wa KCCA Daniel Wabine ayogedde bw'ati ku nsonga eno. Naye ng'abantu ffenna bannakampala tube bakakkamu kubanga tugenda kugemebwa era gavumenti egenda kufuna eddagala lyonna lye twetaagisa okutuuka ku tageti yaffe ng'eggwanga eya miliyoni 20. Robina Nantale ne Buyonda William ku Bukedde TV.